Yes, Fadi TV jimbaliza akadde kano. Nina kusaba subscribe ate ompere video no like. Embeera ya Kyabazinga wa Busoga, embeera mbi. Nina kusaba sigalenga following ambagala nnyo ina gimusinzira okubanga mu following Fadi TV ji. Yona gisinzira okubanga oje kumiddeko. Pretty Aisha ngutumiddeko ali mu ggwanga lya Saudi Arabia. Bamuyita Pretty Aisha nkwagala nnyo. Waliwo bayita Brand Pro ali awo jiba mu South Sudan. Mukwano nakato Aisha ali mu ggwanga lya Iraq kibuga bakita Baghdad. Ebyo ne bana Uganda basinziza mu ggwanga lya Canada okubanga ba following Fadi TV. Gina kusaba mbyo sikalenga on following updates nja kubanzi kutusaako ojja kuba otegera bike bitambula mu ggwanga lyo gye wava mu ggwanga lyo eby'obutakabo ojja kuba obitegerera wano ku Fadi TV gi. None songa yongere ku following. Embeera Kyabazinga wa Busoga mbi. Embeera si nnungi. Ono basinkana ne speaker Anita Monge olunaku ndoza nnaku lwa kumeka lwa kutaano lwa wiiki ewedde bano baamiitinga era bonna bakugaba Banaganda basinga bakometika ku kifaananyi kya Kyabazinga wa Busoga engeri gy'afaananamu. Banaganda beebuuza Bagamba kiki ekirya Kyabazinga wa Busoga jjukira ne Kabaka wa Buganda naye embeera si nnungi. Embeera si nnungi naye nga Banaganda basinga nozolengerawo Kyabazinga ali bw'atyo emabegako naye abadde aludde ebbanga nga talabika mbantu naye yazzeemu okulabika mbantu. Babadde balina olusozi lwe bawalampa sayidizeeyo mu Busoga olusozi olwo nga bagezaako okulaga kale tuwalizimu nga bagezaako okulaga ebyobulambuzi ebiri mu Busoga. Ne Bannayuganda basinga Abasoga beebuuza ne bagamba Kyabazinga waffe kiki ekimulya era basinga olukongo balutadde Katwa. Abasinga bagamba nti Kyabazinga bayinza okuba baamulunga akatwa nga bwe baalunga Kabaka wa Buganda. Bagamba Kabaka wa Buganda naye ebbanga lyayitawoko ddene nnyo nga talabika mbantu. Naye bwe yaddamu okulabika mbantu yali alabika bubi nnyo nga mukitegeera nammwe. Nengera Kyabazinga wa Busoga bwatunula essaawa omulengeri bwatunula yenna aggwaawo. Bannaganda basinga beewuunyiza engeri gy'atunulamu kuba si bw'atyo bwe yali yenna akozze. Beebuuza kiki ekirya Kyabazinga. Naye Kabaka wa Buganda naye embeera si nnungi bateekateeka mutwala mu ggwanga lya Germany okulabika nga ajjanjabwa. Kyabazinga wa Busoga naye avuddeyo ng'alabika bubi. Kwegamba bino bitabula bannange bitabula eggwanga Uganda ekirimu Kifumba Mutuku. Kifumba Mutuku nzozi omulengera yali munene gw'olaba naye mulengera yenna akozza ggwawo. Kwegamba Bannayuganda basinga beebuuza bagamba ki ekigenda mu maaso. Kabaka yagenda okuvaayo okujja mu gundi ki mu public nga aludde ebbanga talabika mbantu yali alabika bubi mpaka na kaakati. Kyabazinga naye yagenza okuddamu okulabika mu bantu ng'alabika bubi. Bannayuganda beebuuza kiki ekituma abakulembeze ab'ebyobuwangwa oba cultural leaders kiki ekiyinza okuba nga kibaluma. Bannayuganda basinga beebuuza lwaki buli cultural leader agenda okuvaayo okujja mu public nga atali bulungi. Lwaki agenda okuvaayo okujja mu bantu nga tali mu normal life ye nga talabika bulungi nga bwe yali mabegako abantu bwe baakoma omukolaki okumulaba. Si byangu naye nga Nadyope Kyabazinga wa Busoga Nadyope embeera si nnungi. Mulengera awo yali akyali munene ng'alikkirira ebbanga eriise mabega naye kati bw'omulengera kati ssaawa zino yenna akozze alinga akati. Nenga ngena kusaba subscribing ate mpere video no like tujja kuba tubawo nga tubira tujja kuba tusangako kimu ku kimu naye embeera ya Nadyope Kyabazinga wa Busoga si nnungi. Abasoga bonna beebuuza kiki ekyatuuse ku mukulembeze waabwe ow'obwebuwangwa oba cultural leader waabwe bakyebuuza olw'ensonga tabadde aludde ebbanga nga talabika mu bantu. Abadde amaze doza almost emyezi nga 8 months katajja mu public mu bantu. Bamuyita Kyabazinga Nadyope. Si byangu naye nga embeera gyalimu si nnungi. Bannayuganda bo batandise dda okubisala bagamba nti ako katwa. Kuba Bannayuganda basinga ne Kabaka wa Buganda balumiriza nti baamuwa katwa. Bannayuganda bo nga bo balumiriza nti baamuwa katwa. Ne Nadyope naye wuyo naye embeera naye si nnungi. Naye agenza okuddamu okulabika mu lujjudde nga naye talabika bulungi nga yenna akozze. Si byangu naye nga Bambi beetaaga kusabirwa ssaala ey'amaanyi. Kabaka waffe kosa ne Kyabazinga Nadyope owa Busoga. Musubscribing bagita Fadi TV likinga comment section wera atasigalinga following Fadi TV updates simba nazo
buli kadde buli ssaawa yongera okunfollowinga tojja kwejusa updates zange ziba zijja ku update nga tezibaamu value kutuusaako ebyo byensose okunoonyerezaako mu subscribing mbere bulungi mweraba Pretty Aisha nkutumiddeko mweraba